This is from Batidwa in the day, wewa wonkwanirizaako kufifija the news ankahiranga ngamba nti okola kyamaanyi nnyo ddala okubanga ate ogyekomiddeko gye bali gy'otosezaako engalo omulungi ampuliriza yes ye omukulu eyagenze maaso okubanga ate yenyigira mu kikolwa ekyokutta omukulu amanyiddwa nga Reverend Father Josephat Owa Mityana Diocese gwe nakutuusizaako olunaku olw'eggulo olw'ensonga z'ettaka yakwatiddwa wabula ng'ate ono yakwatiddwa ng'agezaako okubanga atugumbula omuntu omulala mu bufunze ye ng'omuntu alabika naturally mutugumbuzi naye ng'ennaku z'omubbi ziba anazo kawumula mirembe Reverend Father mukadde kamu amasasi gawulugumye ku boda oba ku nsalosalo ya Uganda ne Rwanda oluvannyuma lw'omuvubuka atemera mu gy'obukulu 25 abadde agambibwa okuba nti akwatiddwa ab'e Rwanda nga akukusa ebizigo wamu n'omwenge okubiyingiza eggwanga eryo wabula ng'ate poliisi ya Uganda kigambibwa nti yayingidde mu nsonga zino eyongera okuba ng'ate ezinnyonnyoka okudda mu bitundu eby'emunyonyo omugagga nga ono kigambibwa Nzara ye Congo yakubiddwa omukuumi we oba muyite Getman amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi ekiro ekyakesoza olunaku olwaleero ne girlfriend we wabula ng'ate girlfriend we tannategerekeka oba Nzara yawa tebanaaba kubanga bamanya bimukwatako wabula ng'omukuumi ye akwatiddwa n'abeera nga atwalibwa ku poliisi so ng'ate okuddako mu disitulikiti ey'e Bugiri omuto atemera mu gy'obukulu 11 gyokka yagambibwa okukwata omuguwa ne yeetuga ku muti ogw'omuyembe oluvannyuma lw'abazadde be okumusindika mu ssamba ly'omuceere abeere ng'ate akola nga scarecrow abeere ng'atiisatiisa obunyonyi mwenna abalimi enkola eyo mugimanyi kigambibwa nti kyekyamuviiriddeko kubanga ate yejjambula mu bwensi eno mukadde kamu mwana muwala abadde ku university mu disitulikiti ey'e Kabale yagambibwa okuba nti yafiiridde mu nnyanja Nalubaale oluvannyuma lw'okubanga yabadde agezaako okuwuga omulambo gwe gwanyuluddwa era bwe gutyo ne gubeera nga gutwalibwa mu ggwanika emyoyo gy'abagenzi giwumule mirembe okudda ku bantu abali mu ggwanga erya Afghanistan wenjogeera gavumenti ya America ngeyo ekulemberwa omukulu amanyiddwa nga President Joe Biden yasindise dda amagye ag'abantu abawererako ddala oba ag'abajjasi abawererako ddala 4,500 babeere ng'ate bataasa bannansi b'Amerika abali mu ggwanga lino era ng'eno ekakasizza nti abo ab'amagye si bakuvaayo okutuukira ddala nga bannansi abo banunuddwa oba bagiddwa mu nsi eyo jjukira nti byatabanguse dda era nga kyekiri ku mimwa gy'abangi wabula ng'ate eryo eggwanga erya Kenya ligenze mu maaso okubanga litegeeza nti teririna munnakenya n'omu gwe ligenda kubanga ate liyamba okujja mu nsi eyo okujjako yagenda mu ggwanga eryo erya Afghanistan ng'agenderedde mirimu gya gavumenti era nga bagamba nti okusinziira ku sisitimu yaabwe nga bagitunulira oba we bagiraba tebalinayo wadde munnansi eyagenda ku mirimu emikulu egya gavumenti okukola eyo bwe bati ne bagenda mu maaso okubanga babategeeza nti bagezeeko okutuukirira abantu baabwe ababasindika mu nsi ezo okubanga bagenda okufuna emirimu oba babawa emirimu mu nsi ezo babayamba babeere nga babajjayo naye jjukira nti n'ab'eggwanga lyati Uganda nabo bakyalaaliddeyo era nga tukyagenda maaso okubanga tulaba butya bwe bayinza okubanga abantu bano bataasibwa ebintu bingi ebize byogerwa nga batugenze ne maaso okubanga bategeeza nti Uganda yakkiriza dde okubanga ate ebuddamya Afghanistan abawerako ddala 2,000 era nga kino kiviiriddeko ababaka ba parliament okubanga bakuba empawa ku nsonga eno wabula tubadde tukyali awo yes ye omukulu amanyiddwa nga Jeje Odongo n'avaayo ku nsonga eno n'agenda maaso okubanga ategeeza abantu nti ebitambula ku social media nti Uganda yakkiriza dda okubanga ate ebuddamya abantu 2,000 okusinziira kusaba kwa gavumenti ya America tekinaba kubanga ate kikola kikakasibwa tukyagenda mu maaso okubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno ffe ababaka ba parliament wabula nga ate y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate analyzing ensonga eno n'ategeeza nti ekya gavumenti ya Uganda okukkiriza okubanga ate esenza bagwira okuva mu ggwanga erya Afghanistan omukulu Yoweri Kaguta Museveni takikola lwa kwagala oba lwa kusaasira bagwira wabula akikola lwa muluvu gwa nsimbi so nga ate mukadde kamu omukulu ono Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo bw'atyo n'abeera nga ategeeza nti ekitongole ekikola enguudo ekya UNRA giyite Uganda National Road Authority ayagala kubanga ate akijjawo abeere nga akiyunga ku ministry ey'ebyentambula era bwe batyo ne bategeeza nti ayagala kugunjawo government companies ezigenda mu maaso kubanga ate zitandika okwasaganya omulimu gw'enguudo zisobole okubanga zituusa services ku bantu wamu n'okubanga zanguya emirimu gino egy'enguudo simanyi ndowoozayo ku nsonga eyo ate ye deputy speaker omukyala amanyiddwa nga Anita Among bw'atyo olunaku olwaleero agenze mu maaso okubanga ate asazaamu olutuula lw'ababaka ba parliament oluvannyuma lw'aba ministers okubanga ate babuzeewo kigambibwa nti ba MPs babadde n'ebibuuzo babadde balina okubanga ate babuuza abakulu bano naye nga be babibuuza tebabaddeewo okubanga ate babyanukula bw'atyo n'agenda maaso okututegeeza nti bakuddamu okutuula ku lunaku olwokubiri wiiki ejja so ye omukyala amanyiddwa nga
Betty Olive Namisango Kamyango no yekalisoliso wa gavumenti avudde bwatyo n'ategeeza ababaka wa parliament nga watagenda kuttira muntu yenna ku liso anabeera ngate yenyigidde mu buli bw'enguzi era n'ategeeza nti wakubanga abakwasamaanyi okwagaseko kubanga abalabula abakozi ba gavumenti bonna abagenda mu maaso kubanga balagajjalira emirimu gyabwe okugeza nga abatuuka ekikeerezi ku mirimu gyabwe agamba nti bonna buba buli bwanguzi nabo agenda kubanga ate afafagana nabo bwatyo n'asaba bannayuganda okubanga ate munange bamweyungako okuyimirira wamu naye yes ku lusozi Gambalagala lwayolekedde. Ate ye omubaka abadde akiikirira Arua County Komakech Christopher agobedwa mu Parliament olunaku olwaliro wenjogeera bino era nga kigambibwa nti entabwe evudde ku kulemererwa kulekulira bulungi mulimu gwe ng'agenda okuba nti yesimbawo mu kaluka 2021 kitegeerekese nti omukulu ono Komakech bwe yali alekulira yawandiika ebbaluwa gwe gye wandiise resignation letter mu kifo ky'okugiwandiikira omuteesiteesi omukulu owa ministry ey'ebyobulamu oba akulira abakozi ba gavumenti Mwanattu yagiwandiikira eddwaliro ly'ebutabika bwatyo omulamuzi bwagenze mu maaso kubanga ate amutiemulira omusango n'abeera nga amutegeeza nti afulume parliament era n'amutegeeza nti akalulu kaakuddibwamu mu bitundu ebyo embeera bwetyo bwefaananye esaidi eyo. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752454317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782944922 Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Ye minisita w'ebyenjigiriza omukukyala Janet Kataha Museveni avudde bwatyo n'atutegeeza nti ekitongole ekikola ku bibuuzo kiyite ekya UNEB olunaku olwaliro ekigenda okuba nga ate kifulumya ebigezo by'abayizi abatula siniya ey'omukaaga mu mwaka gwa 2020 so nno gwe wenna alinayo omuyizi beera bulindala essaawa yonna ebigezo byakubanga ate bifuluma mu kaddeke kamu abatuuze mu disitulikiti ey'Ebuyukwe bwe batyo bavuddeyo nga bawanjagira gavumenti oluvannyuma lw'embeera mu malwaliro okubanga ate ebijja okusingira ddala mu Buyukwe Health Center 2 ne Health Center 3 nga bagamba nti embeera mbi nnyo ddala abasawo abakugu tebalina ate nga n'abasawo bennyini tewali olw'ensonga nti ndowooza oba ssente ntono abasawo beddimu obusawo ne babuvaamu abasinga obungi mbawulira abasawo baalinya bagenda eyo okukola balina mu biyumba so n'abamu bwe batyo ne babeera nga bategeeza nti kiviiriddeko bannansi bangi okubanga bafa mu bitundu by'eyo Ebuyukwe so ne basaba gavumenti ebeere nga ebayambako etereze n'ebikozesebwa byennyini mu ddwaliro teri. Mu mbeera y'emu chairman yasangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Katende Ebugembe mu disitulikiti ey'Ejjinja bw'atyo yalagidde omutuuze agobwe ku kyalo wabula ng'ate ono entabwe evudde ku kuba nti yalemererwa okusasula oba alemereddwa okusasula renti oba ensimbi ezimubanjibwa wabula nga kigambibwa nti ono yali musomesa wa ssomero lya secondary nga COVID-19 tanaba kubanga ajja wabula we yajja buli kimu ne kigootaana emirimu ne giggwawo akasente tekakyajja landlord avudde mu mbeera namukasuka wabweru okwo nno bagasseeko n'okubanga bamulanga omusango okuba nti yenyigidde mu bikolwa eby'ekirogo mulogologo okusinzira ku boso bagamba nti ave ku kyalo ne mu nnyumba agiveemu kaga tebamwetaagirako ddala bakooye okubanga ate bakola ki balogebwa embeera bwetyo bwefaananye mu bitundu ebyeyo Ejjinja kansuubire nti sibakoze bulungi for now gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso bere nga ate osubscribinga ate nawe watanaba kucekinga ku channel yaffe emanyiddwa nga PJ Kipenzi Penzi olunaku lwaliro ngenda kubanga ate mbaweereza yitirayo ate kumira mpeera bankumira mbeere bulungi mbaagala nnyo.